okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Wanirizaako gwe wenna akeredde ku lutimbe lwa 3ABN TV programu eno ensulo ey'enkya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe, yeebala akukuumye n'ankuuma ne tusobola okukeesa nga tukyali balamu. Obudde bwa matulutulu ate oyinza okuba okyali mu buliri awo mpola mpola, naye kale katuzukke tusobole okubaako kye tuyiga enkya eya leero nga tetunnaba ate kugenda mu kayisanyo ak'olunaku luno. Programu ensulo ey'enkya kwoli atufunira omukisa ate okutandika olunaku ne Katonda. Tukola nga Dawudi agamba nti buli nkya yanoonyanga Mukama. Buli ku makya ng'akeera okunoonya Mukama. Y'ensonga enkulu eya programu eno ensulo ey'enkya. Okufuna ekigambo mu biseera eby'okumakya ekitatusindiikiriza okuyita mu lunaku kye tunaabeera nga tulowoozaako buli kiseera, naye ate si lunaku olwo lwokka, naye ate n'okweyongerayo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kale katuwombeke tuweeyo okusaba tuyinze nate okutandika mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Katusabe. Kitaffe omulungi weebale kuba ne leero tuteereddewo omukisa guno okubaako kye tuyiga. Tusaba obeere wamu naffe, otuluŋŋamye mu byonna, otuyigirize Ayi Kitaffe omulungi, era otusobozese okubaako bye tukola mu lunaku luno ebinaaweesa erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Tugenda okuyiga okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu. Tusaba otuyigirize Ayi Mukama, tubeeko kye tusobola okwetwalira ekinaayamba emmeeme zaffe okututuusa ku ddaala ery'okulokolebwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Gwe eyakatwegattako nnyongera okukwaniriza. Tuli mu kitabo ekyakubikkulirwa. Kubikkulirwa tuli mu ssuula ey'okutaano mwe tutambulira. Olunaku olwajjo twatunuulidde Yokaana eyakaaba amaziga naye nazzibwamu amaanyi omu ku bakadde 24 abaali mu ggulu mu kifo ekyo ekitukuvu nga bamulaga empologoma w'omu kika kya Yuda, oyo ekikolo ekya Dawudi eyawangula era agwanidde okubembula ekitabo. Kale katweyongereyo lunyiriri lwaffe olwaleero kubikkulirwa essuula 5 olunyiriri olw'omukaaga. Lugamba nti nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi. Njagala okujjukizaako kye twagambye eggulo nti waliwo okuwuntuwaza mu lulimi luno. Agamba omwana gw'endiga, twandigambye nti nga guyimiridde nga gufaanana ng'ogwattibwa, naye newankubadde amwogerako ng'omwana gw'endiga, ate statements eziddako zirambulula nti eno si ndiga nga bw'oyinza ogirowoozaako, naye muntu. Naye ng'enneeyisaaye n'embeera ze zisobola okulabikira mu kifaananyi eky'endiga. Agamba nti omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7. Bwe tusoma mu kitabo kya Yokaana essuula esooka eryo olwa 29 eryo olumanyiddwa obulungi, Bayibuli eyogera ebigambo bino
Yokaana omubatiza abigamba abatume be nti olunaku olwaddako Yokaana n'alaba Yesu ng'ajja n'agamba nti laba omwana gw'endiga ya Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Abasongera ku Yesu Kristo n'abagamba laba omwana gw'endiga ya Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Ku Bikkuliro 5:6 bw'atuggyirayo nti waliwo omwana gw'endiga wano ogulabika ng'ayimiridde wakati w'entebe zino ng'afaanana ng'eyattibwa. Yokaana ono aba ayogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ate jjukira Yokaana waba yeeyogerako ng'omutume omwagalwa owa Mukama waffe Yesu Kristo. N'olw'ensonga eyo Yokaana yalaba omuntu gw'amanyi gwe yali alabyeko, kyova olaba amwogerako ng'omwana gw'endiga ng'afaanana ng'eyattibwa. Mu bufunze ateekwa okuba ku ye yalina obubonero obulaga nti yattibwa, naye alina ebimwongerwako ebirala ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7. Tugenda kubiraba kye biyinza okutegeeza. Naye Yokaana bwe yali nga yeewuunya engeri ekitabo kiri kye twayogeddeko jjo ekyali mu mukono gwa Katonda ogwa ddyo bwe kyali kiyinza okubikkulwa, mu kiseera ekyo mwalagibwa ekifaananyi nate eky'omwana gw'endiga ekyayongera okubaako omusana gwe kiraga Yokaana. Wali yamulagibwa ng'empologoma ow'omu kika kya Yuda, naye ate mu kaseera kano amulagibwa ng'omwana gw'endiga. Bano tebaali bantu babiri banjawulo nti eri empologoma w'omu kika kya Yuda mulala n'omwana gw'endiga mulala. Nedda, byonna bifaananyi ebyogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Naye olwaleero omulamwa gugamba nti ekifaananyi ekituukiridde kituufu yamulaba ng'omwana gw'endiga, ng'omwana ogw'empologoma, ekikolo kya Dawudi. Naye ate wano tulaba ekifaananyi ekituukiridde ekya Mukama waffe Yesu Kristo ng'alina amayembe 7, amaaso 7. Jukira tukimanyi nti ennukuta eno 7 ekiikirira eba etegeeza ekintu ekituukiridde, era ennukuta eno nyingi nnyo mu kubikkulirwa. Etandikira eri mu ssuula eri ey'okubiri nga yogera ku kkanisa 7. Kati tujja wano amayembe 7, amaaso 7, era ne bw'onoogenda maaso ojja genda obiraba ebibonyoobonyo 7 n'ebirala 7. Weekumira ku puroguramu eno ojja kweyongera okukenkuka mu nsonga eno. Naye Yokaana alaba Yesu Kristo mu kifaananyi ky'omwana gw'endiga eyattibwa. Kale lwaki omulundi guno Kristo alabikira mu kifaananyi ekyo? Ekifaananyi ekyasooka okuweebwa Yokaana eky'empologoma w'omu kika kya Yuda kyali kiraga akabonero ak'obuwanguzi. Naye ate ku mulundi guno tulaba ate omwana gw'endiga eyattibwa. Tukimanyi bulungi nnyo ffenna nti mu kye tulabanga obunafu ate ye Yesu Kristo mwawangulira mu kifaananyi ekyo eky'endiga, ng'endiga bw'esaddaakibwa n'eweebwayo ng'ekiweebwayo, ne Yesu Kristo bwe kityo bwe kyali ku musaalaba e Gologoosa. Kyova olaba kano akabonero kaali kongera okulaga Yokaana omusana ogw'oyo eyayinza okubembula obubonero ku kitabo, eyayinza okwata ekitabo n'akakasa olulyo lw'omuntu nti obulokozi bwammwe kaakati buli Ssekiwa, bumaze okukakasibwa.
era Yesu tukimanyi bulungi nnyo nti bw'amala okufa alinnya mu ggulu. Kano ke ngenda okwogera si bangi nnyo abakamanyi okuggyako abalina bye basomye ebiikako ebuziba. Ekifaananyi kino kiriwo mu kifo ekitukuvu. Bw'osoma eri mu Yokaana essuula ndoza ya 2 mu Yokaana ozuula Mariyamu ng'azze ku ntaana ya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'ajja ku ntaana ya Mukama waffe Yesu Kristo n'atamusangayo, n'akaaba amaziga, n'alaba eyafaanana ng'omulimi. Eyafaanana ng'omulimi ono n'amugamba, ssebo oba gwe omukwese mugyeeyo ondage gy'omutadde nange n'amugyayo mu bwamaliya bwe ng'ayogera. Ono bwe yalaba kyava amuyita nti Mariya, n'awulira eddoboozi erya mukama we n'addamu nti Raboni. Yesu Kristo amuddamu ebigambo. Bayibuli ey'Oluganda egamba nti tonkwatako, touch me not, tonkwatako. Enzivuunula endala zigamba tonneekwatako oba tonnemerako, something like that. Tonkwatako kubanga sinnagenda eri ani? Eri kitange. Naye ate ebyawandiikibwa bitulaga nti ate bw'agenda n'alabikako eri abatume ayita Toma, omubuusabuusa Thomas, n'amugamba amukwateko, amukwate ne mu lunwe lw'engalo, arabe mu bibatu, ayise omukono mu kirembe, akwate mu lubiriizi, akakase nti yeye. Lwaki oli yamugamba nti tonkwatako? Ate ono n'amuwa obbeetu ery'okwekwatako. Kitegeeza wateekwa okuba waaliwo ekyali kigenze mu maaso wakati awo. Bw'asanga Mariyamu amugamba nti kubanga sinnagenda eri kitange, y'ensonga lwaki Bayibuli y'ensonga gy'atuwa Yesu Kristo lwaki oli talina kumwekwatako. Naye ate bw'ayita Thomas n'amukkiriza amukwateko, kitegeeza nti wakati wa Mariyamu ne Thomas ekiseera ekyaliwo awo, Mukama waffe Yesu Kristo yali agenzeko eri mu ggulu, then n'akola ki? N'akomawo. Oyagala okumanya ebisingawo osobola okusoma mu kitabo ekiyitibwa Desire of Ages. Ebigambo ebyo bijja kunnyonnyolwa bulungi ebya mwannyinaffe Ellen G. White. Kale Yesu Kristo ekifaananyi kino ke kaseera ako k'abeera amaze ng'agenzeeko mu ggulu, n'ensonga emutwalayo tujja kuba tugiraba. So Yesu yalinnya mu ggulu nga tannaba na kusinzibwa. Yalina okutegeera n'okuweebwa obukakafu oba ddala ssaddaaka gy'awaddeyo ekkiriziddwa Kitaffe, oba ddala ssaddaaka gy'awaddeyo emala, kye kimutwala mu ggulu mu kaseera ako. Era bw'amala okufuna obukakafu obwo bulagibwa ng'asobodde okubembula obubonero buli ku kitabo. Ekitabo kye tugamba nti kirimu ebintu ebikwata ku lulyo lw'omuntu n'okulokolebwa kwe. Era singa Yesu teyayinza kubikkula oba kubembula bubonero ku kitabo ekyo, kyandibadde kabonero akategeeza nti olulyo lw'omuntu terulina ssuubi. Kyova olaba ga Mariyamu, sooka ondeke mala okgenda eri kitange nfune obukakafu nti ssaddaaka gye mpaddeyo ekkiriziddwa era emala. Ke kaseera ako. Era tukiraba bulungi nnyo nti ne bamalayika tebavunnama kumusinza, n'ebiramu ebina tebavunnama kumusinza okutuusa ng'obukakafu obwo bumaze okuweebwa. Naye eyo nga tuvuddeyo, Yesu Kristo alagibwa ng'omwana gw'endiga ogulina amayembe 7. Bw'oba ogenze n'osoma
mu bitabo biri ebya Daniel atulaga bulungi nnyo nti amayembe kabonero akongera ku bwakabaka oba ku bufuzi, kabonero akalaga obuyinza nga era bwe tulaba osoma mu Daniel essula 7:24-25 ayogera ku kayembe akatono akasiguukulula wakati w'amalala ne kasiguukulula w'amayembe 3. So nga koogera ku bwakabaka obutono bwali obw'okujja busaanyeewo obwakabaka obwali bulabikanga obw'amaanyi bwa mirundi 3 obukasinga naye ate kabujjewo. So ne wano Yesu Kristo okulabika nga alina amayembe 7, omwana gw'endiga alina amayembe 7, kabonero akalaga nti Yesu Kristo alina obuyinza obutuukiridde. Jukira omutwe gugamba nti ekifaananyi ekituukiridde. Ekifaananyi kino eky'amayembe kiraga obuyinza bwa Yesu Kristo obutuukiridde, obujjuvu obulungi obutalina kibubulako. Kyova olaba Yesu Kristo bw'akomawo n'alabikira eri abatume abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi, n'alyoka awa ekiragiro nti kale mugende, mpeereddwa obuyinza bwonna. Talina buyinza butaamuweebwa, bwonna abulina. Kyekifaananyi kino ekitukubirwa nga omwana gw'endiga guno gulina obubone amayembe 7. Kyava ayitibwa kabaka w'abakabaka kubanga amayembe bwa kabaka, ate obwakabaka bwonna bubeerako ne kabaka. Naye ono olw'okuba alina obuyinza obutuukiridde obutalina kibulako, kyava ayinza okuyitibwa kabaka ow'abakabaka. Kale ekyo kubikulirwa kyagezaako okutwanjulira mu kiseera kino. Naye ate waliwo n'akabonero akalala era akatuukiridde akalabikira ku mwana gw'endiga nti yalina amaaso ameka? Amaaso 7. Yalina amaaso 7. Kakati amaaso mu Bayibuli bw'oba osomye amaaso gasobola okukiikirira amagezi n'okutegeera. The eyes of wisdom. Bw'osoma akayembe kali ke twayogeddeko kalagibwa nga kalina amaaso, muko mulimu amaaso ag'omuntu, ekiraga nti obwakabaka obwo bugendera ku magezi ga muntu, ku ndowooza ya muntu. Kaakati Yesu Kristo okubeera ng'alagibwa mu kifaananyi eky'amaaso 7 nti yalina okumanya n'okutegeera ebituukiridde, nti Yesu Kristo yatuukirira mu magezi gonna. Kyova olaba Bayibuli bwe bemwogerako emuyita oyo amagezi ga Katonda, the wisdom of God. Kyova olaba Yakobo essula 1 onyiri 5 yagamba nti Eriya aweebuuka mu magezi mu mmwe asabe Katonda atamma era atakayuka. Lwaki? Kubanga amagezi gonna gatuukirira mu Katonda, gatuukirira mu Yesu Kristo. Naye ate Bayibuli era bwe beetuwa ekifaananyi kino eky'amayembe 7, eky'amaaso 7, eyongerako n'egamba nti amaaso gano 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Era amaaso wano Bayibuli mu lunyiriri luno lwennyini etulaga nti amaaso gano gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Kale tusobola okutegeera ekyo nti nga tukiraba mu kukola okw'Omwoyo Omutukuvu okutuukiridde mu mirembe gyonna egizze giyita. Era bw'oba osomye n'eri mu Lubereberye essula 2 olaba emyoyo 7
ogiraba emyoyo omusanvu era nga najjo gyekuusa ku mulimu ogukolebwa mu kkanisa za Katonda omusanvu. Kiki kye tugezaako okugamba? Nti tewaliiwo kiseera Katonda waleese ensi nga teruŋŋamizibwa mwoyo wa Katonda. Abantu abasinga bwe batunuulira omwoyo wa Katonda bamulaba mu ndagaano mpya yokka era balowooza nti okufukibwa kw'omwoyo omutukuvu ku batume ye yali entandikwa y'emirimu egy'omwoyo omutukuvu, naye ng'ate si bwe kiri, kubanga bw'ogendera ddala ne ku lubereberye essuula esooka alaga nti omwoyo wa Katonda yaliwo ku buziba ku mazzi, naye bw'ogenda paka mu ssuula ndowooza n'eba ya 6 agamba nti omwoyo wange my spirit shall not strive with man forever. Nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu bbanga lyonna. Kale ekiseera ky'omuntu kyekiriva kibeera emyaka 12. Ekitegeeza omwoyo yava dda ng'akola emirimu gye. So Mukama Katonda azenga awa omwoyo mu ngeri ez'enjawulo ng'atumibwa ku nsi okubikkula Yesu Kristo eri ensi. Ge maaso ago 7 gy'emyoyo 7 egitumibwa eri ensi. Tekitegeeza nti omwoyo omutukuvu wa mirundi 7. Nedda, naye kifaananyi ennukuta 7 kifaananyi ekiraga okutuukirira obujjuvu nti omwoyo omutukuvu azze aweebwa eri ensi mu buli mulembe okujanjulira Yesu Kristo n'okukola kwe mu bulamu bwaffe n'engeri gy'ayinza okutuyambamu okutuuka ku bulokozi. So ekyo Yesu Kristo azze akitwoleka okuyita mwoyo omutukuvu. Ne Yokaana yennyini ono awandiika bw'osomera essuula esooka n'eryo 10 agamba nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama, olunaku olwa Sabbiiti yali mu mwoyo. Mu bufunze yali aluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda, yali alagibwa omwoyo wa Katonda. So omwoyo wa Katonda ne mu kiseera kino abeerawo okuluŋŋamya abantu be, okuluŋŋamya ekkanisa ye. Twagala kumaliriza tutya? Twagala kugamba nti Yesu Kristo ye mwana gw'endiga eyattibwa okuleeta omusana ogw'obulokozi eri ensi yaffe eno eri mu kizikiza. Yokaana okulagibwa Yesu Kristo ng'omwana gw'endiga yali amwongera ku musana, newankubadde omulabye ng'omuwanguzi wali, naye alina kye yayitamu okusobola okutuuka ku buwanguzi buno. Gwe mwana gw'endiga guno yamulaga engeri Yesu Kristo gye yalokolamu olulyo lw'omwana w'omuntu, kwe kwewaayo n'aweebwayo nga ssaddaaka, n'attibwa okusobola okutununula ffe abaali bagenda okufiira mu kizikiza. Era obulokozi Yesu Kristo bwe yatugulira, bwe yatukolera nga tetulina kye tutaddemu, butuukiridde. Tulina omukisa okubeera ekitundu ku bwakabaka bwa Katonda, ku bwakabaka bwa Kristo obutuukiridde. N'olw'ensonga eyo tulina nsonga yonna lwaki teweetwalira bulokozi obwo Yesu Kristo bwe yakukolera, lwaki si butwala Yesu Kristo bwe yankolera, kubanga oyo yasaanidde okubikkula ebyafaayo eby'olulyo lw'omuntu ebikwata ku kulokolebwa kwe. Kale kkiriza oyo mu lunaku luno olwaleero otambule wamu naye, bw'otyo naawe onoolokolebwa. Katusabe. Kitaffe omulungi, tukwebaza olwa Yesu Kristo omuwanguzi. Yesu Kristo omwagalwe yawangula. Tukwebaza nti takoma kubeera ng'asaanidde kyokka okubikkula enteekateeka ey'obulokozi, naye era atuwa ekifaananyi ekituukiridde ku kwagala kwa Kitaffe, n'atuwa ekifaananyi ekituukiridde ku ngeri gye tuyinza okulokolebwamu. Ebyo by'otubikulidde Mukama, kale kabitumale kaakano okusobola okukkiriza Kristo, ate
n'okumwetwalira mu bulamu bwaffe, atuteeketeeke naffe tusobole okutuukirira tuyinze okulokolebwa okuva mu nsi eno. Mirimu gyaffe egya leero tugiwonga mu mikono gy'Omukama. Beera wamu naffe otuluŋŋamye ku buli mutendera gwonna, tubeere nga twasa omusana guno Yokaana gwe yalaba ogw'omwana gw'endiga eyattibwa, ensi esobole okumutegeerera emukkirize mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Webale okubeerako ng'otugoberera. Tukwagaliza olunaku obulungi. N'enkya tukulindiridde. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.